po jako akawuwo. The 11th of September 2001. The day began in New York under a radiant sky. Olunaku olwaleero bannansi ba Amerika ebitundu byonna bakuŋŋaanye okujjukira olunaku lwanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omwenda omwaka 2001 obwalimu obulumbaganyi bw'ennyonyi bwe yatomerwa ne yeerindiggula ennume y'ekigo mu ssaza lya New York ekyaviirako abantu abasoba mu 3,000 okufiirwa obulamu bwabwe. The attack wasn't over. Washington was targeted at 9:37 as a hijacked third plane crashed into the Pentagon. The White House and the Capitol building were evacuated. Emikolo emikulu gibadde mu New York era nga gitandise na kusiriikirira okujjukira emyoyo gy'abagenzi ku ssaawa nga 2 ez'okumakya. Oluvannyuma ab'eŋŋanda batandise okusoma amannya g'abantu abafiira mu kabenje kano ng'eno ebasitudde ebifaananyi byabwe. Omukulembeze wa Amerika Joe Biden ne mukyala we eyaliko pulezidenti wa Amerika Barack Obama ne mukyala we Michelle Obama eyaliko meeya wa New York ko n'abalala bonna babaddewo. Mu bubaka bwa pulezidenti Joe Biden alaze okunyolwa era n'ategeeza nti abantu bano wadde bazaawa naye bakyali nabo. The attacks on 9/11 killed nearly 3,000 people and wounded more than 1,600 others. Kati yafuuka nnono nti buli ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omwenda buli mwaka Amerika ekuza olunaku luno okujjukira abo abafiira mu kabenje kano nga bwe twogerera giweza emyaka 20. The events marked a huge challenge to the world superpower. It was a massive shock to America and the world.